okuva mu kitongole kya Alkali bino ebize nga bibeerawo omwana waffe yafiira ebweru tubayita Namutebi Fatina company yali yayiyama okumuleeta to bring the body back company kyetukoze omwana twamulese era wanezeresa wenjogera tuli mulago okudwa ku mochare eya KCCA and we have agreed with the family to give them a car to take the body home n'ebintu ebitiniti nige tusobodde okukola tweyanza family okukwatagana naffe kati tusaba tufune engeri gye tusigala nga tukwatagana ensonga yaliwo egenze nnyo ku TikTok Peter Baskin ensonga yaliwo etambudde nnyo ku TikTok ng'olutalo luli ku ofiisi tusuubira nti kale buyinza okuba nga bwali bwenyivu bwa famire. Ekyokubiri mwalimu okukyuka kwa flight kyekyatabula kyokka mayiti yali yakutuuka ng'ennaku nga ku Lwakuna naye tugenda okufuna tiketi y'ennyonyi ya Emirates nga bagamba mayiti egenda kutuuka nkeera Lwokutaano era kitwakoze nga famire ne bamu okunyiiga ne bamu okukola ki ebintu byansi bwe bitambula bwebyo naffe nga kampani twali bakakkamu era situjja kuba nenya nnyo ku nsonga eyo kubanga bye bakola babikola naye nga ffe situbivunaanyizibwako insha Allah naye nga yo mayiti etuuse era tugihandinze mu famire yaabwe tubakwasiriza ku kye tusobola kulabeka nti bagenda baziika omuntu waabwe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate kubadde byogerwako ku audio zibaga mwazi asindika mbu bamuwa butwa biki ebyo ebyo byonna situyinza kubikomentingako engeri gye bakoze postmortem ne bajjako ne samples katulinde abasawo abakugu be banatuwa eggulu erisembayo. Nga kampuni wemala okutwala omuntu wabweru do you do some follow up okulaba mbeera ki gye babeeramu nga batuuse eri naki? Following up olw'ensonga tulinayo office eri gye batuukira era omwana bwaba n'obuzibu tukwatagana ne office yaffe eyeri tuba nga tusobola okukola ki okwogerezeganya ne office eri bwe tutyo bwe kiri. So eno yemu ku scenario gye mwakasooka okufunako ey'ekikabo ekimala temufunako ku mbeera tumazeemu emyaka 7 tetufunangako obuzibu nti mwana afiiriddeyo kino yekayeka yesoose. Amawulire mwagafuna mutya? Amawulire ya office poliisi yakola mu kunoonyereza e Madina eyasanga mayiti mu desert n'egitwala ye yatandika okuweereza information naffe office yaffe yeeri n'egifuna kubanga already yali omwana emulinze bamutadde mu basi babuuza ne tiketi bagamba omwana ava gindi ajja awo n'atatuuka kati okwaddako okuwuliza ne bagamba nti omwana yakoze eki yafudde naffe okuwa information naffe tutegeeza family netukola procedures zonna zirezalekanga gavumenti okutegeeza ministry okutegeeza ki era ntibikola. Mwagezako kola ku follow up okulaba ki ekyamujja mu basi aleme kutuuka gye yali alina okubanga awo kyali kiyinza kutegeereka olw'ensonga nti omuntu aba amaze okufa toyinza kumanya omuntu singa abadde ava Kabale n'aviiramu Embalala nga gwemusuubira kujja Kampala ali mu gurobo toyinza kumanya lwaki yavuddemu ng'aliwa ng'atuuse Embalala okujjaku ng'ate abadde mulamu n'akomawo navaamu ngenda ku short basi n'endeka naye nga bwe twatusanga nga amaze okufa situamanya lwaki yava mu basi. So poliisi ye Saudi yamusanga mu ddungu. Yamusanga mu ddungu. Omulambo gwadde gumaze ebbanga ki? Omulambo ogwo ndowooza kati gulwadde gutwala mwezi gwa 2. Ojjukirako ennaku z'omwezi we yafiira? Okujja nga nkebedde mu bitabo naye nga ebintu bitambula tubadde n'obuzibu bw'amaanyi naye nga tugenda mu mwezi gwa 10 kubanga yabadde amaze emyezi 5. Munnayuganda ayinza okwebuuza ki ekibadde kimuleetedde okubanga omulambo gulwayo kw'ebbanga bweri? Prosesi y'abantu abafiiridde ebweru nti ne bw'olaba ne b'ofiisi ba gavumenti ayinza okufa nga alina facilities zonna zimukomyawo n'amala wiiki 2. Naffe tulina obuyinza nga kampani oba ofisi yeeri prosesi ya gavumenti omuntu wasanze ng'afudde bufi balina okusooka okubuuliriza era lipooti bagikoze ne bagituweereza naffe tugiweereza ki ng'ate ekakasiddwa embassy ya Uganda Saudi Arabia. Okusinziira ku lipooti gye yagidde ku mulambo egamba etya biki mwe mwasomyemu? Lipooti eyagidde ku mulambo era obwedde bagitusomera wano ne famire banoonyereza nze omwe abadde munda mu postmortem banoonyereza nga byonna bye basanga kidini byonna nga ebintu mwebiri bye bagamba kali ke bateekamu ak'obutwa bajjako samples fena ne batugamba mugende mujja kubabuulira nga tuyambibwako poliisi ejja kutubuulira ekivudde mu samples naye nga bino byonna ebibadde bisuubirwa yakubwa yakola ki basanze byonna bituufu. Mukulu waliwo ekibadde kigambibwa nti Omugenzi afa abanja kampani. Omugenzi yakola emyezi 5 ne bamuwako emyezi 3 era ssente z'emyezi 2 nga ffe kampani tuzirina
tubatuza okuzibawa baga ndi balizinona nga okuziika koze eki kubanga batuzibawa essaawa zino ziyinza okugendera mu byakuziika nga te sente z'abaana esente za kampani za Omugenzi fatina za myezi 2 milioni 1.8 nga ffe kampani tuzirina era tuba tuzese kuzibawa naye ne baga nti aha katumale kuziika tujja kuzifuna ziyasobola okuyamba abaana. Tuyanza tudde kumanya amanya gange nze Kimbugwa Abashi nakolya mwali karibu.